Mzee sanitizer onywanywe. Anywanywe bana nabane mu ngalo. Kuba Museveni yatuka tunabe mu ngalo. Mabalo kuna mu ngalo atene kanywako. Nzitaka ukamama amazima ddala. Kuba eddagala lino lyayita wali mukano akenge kafu ketunywako. Bannange kamberekereze mama amazima ddala. Sabo nawe nkweyanjeza gwa wekikutteko. Kati bayigirizanga mu kibiina ekyokutaano kye batandikiranga mu Oluzungu. Nze nali sinnalukwata. Era kati Oluzungu okusoma kuluma akuze. Era kati kunuma bukulu wempulira ayogera Oluzungu ngamba ne baseka ngamba bavumye nze basekeredde nze. Mzee oba wakoma mu P3 ekirisi kati tugeza ngogudde tugambye yali eri ku bimama. Kagambo kikoyinza kagamba mu Luzungu. Sirina kagambo. Baba kagamba akabagala na kwa bako Luzungu. Pozi kana kwata mu kikwate. Kangamba kamwandisi. Kamwandisi. Akokoka. Koyinza mugamba. Kenyizo mugamba. Kati ngolo tegeza ki? Ate kitegeera sikimanyi. Wabula jabuzo lokunsaasirako. Uwera baraba oli myaka emeka gine gye kivubuka ng'ojjako giri ezije emingi. Kakati Katonda ejjaga tuteeka mu gundi. Tukula tudda mabega. Wait. Laba. Nja kudda ntuuke myaka gye. Wenadda myaka gye. Nze kubajja okukwatanga ku mikono nga ngenda ngira bwete. Toli mukakankana. Ati siri mukakankana wabula akyali myaka oba ngambe mu bavubuka. Kati nga gwanjogeza oli myaka emeka. Nze nina emyaka 3. Kati gendi msaze eno geri gyondamu. Ate nja kutuuka mu myaka ate gikutama bwene. Ate ntuuke nga nzirayo ndi mumpi bigere. Gwabagamba tini bambi yamba omwana omubuusa awo akakonko. Okira tukula tudda mabega. Kati kitwale nti kimama kiri awo bakikuleetedde. Bakindeetedde. Kigambe ebigambo nga 10 ng'okimakiza. Naye mukwano. Bukyankulaba maama omalidde ekiseera nga nkutuulira. Nga ndaba endabika yonna nekuba. Naye maama mukunkubaako. Wabula olwo nsabe okinkolera okuva lwenkulabyeko. Munnange maama oli wa mutinde oli wa mulembe. N'obulinnya nja kuteekako wadde obulinnya obwange binankani bya bisooto. Mugamba munna nja kuteekako obulinnya wenda nkwambaze nkukoleko wenna kuteeka ku lipeya ku mulembe kwa Luzungu. Kolooza oba tomulimbye. Ate munnange omukazi wa tamulimba omufuna. Nze njagala nkuwulire. Abantu bonna balimba abakazi munewe nkuleeta olweggulo n'okuteeka wali ffe twalimba dde abakyala n'okuteeka awo wange mu kayumba kange akatono kati neŋŋamba obusabwente bwendabyawo mukyalo laba obusobo omukyalo omulala asumbwa busumbuyi namuwa ente zange azirunda ndeeta mpa amata aganywa bunyo bange tunda matunda njagenda zimuggyeko omukazi akakasa. Ng'olosisinkanye Katonda kiki wandisaanye omugambe Mukama nyamba kino kiwe ekitirewo ekiti akikolere mbulamu. Wendi musanga nganze mu biseera byange ebyenkomere. Siri tawaanya abakazi benjagadde ku bangi. Olimba meka sokoleke tudde waawo. Olimba abakazi bameka boyagadde ko. Abakazi mpezeza ku bakazi nga 10. Mzee wedde tugamba osobola twale tumanyi nti oba tata. Abafumbyeko ewange sibana abebba. 14. Tugatte wamu. Guli omwendo sikyagu. Toja kujjukira. Gwoba okubirizaamu ng'ofumiitirizaamu gulinga bameka. Kati wentuuke wa Kabaka Katonda. Bakwesimba mulayini mugongo. Balimbuuza ati naaba ate ndibagamba. Okimanyi ogeragena mugeena. Anedda ndibagamba. Niye mugamba Kamwana. Ona banona mukulu. Tibuza igwampe mundu ekuba. Wabula siri mutawaanya mugindi mugenda mugamba ngalamire bwe. Sebo mukama wange mpe ekibonerezo ekisaanye. Goba nsana kibonerezo ekibi. Yali manyi oba kiboko. Goba laba ku byoyonoonye ki ekikugwana. Wabula yennyini yali ngamba nti kisiwa situka. Genda wali wejjere. Situka enzire wali nga nsonyiye. Otugambye wakoma ali mu P3. Era kyemmanyi mu baby class twasoma era Oluzungu bikyao. Kati soko kipepere mu Luzungu. Ekikyala kipepere mu Luzungu. Simanyi kipepera. Kipepere mu Luzungu obugambo obutonotono. Mukwana andikandisi. Olose Luzungu tugenda tandika. Kamwandisi. Ate wemba kipepera. Ate wabula njagala genda mu Luswahili. Chipepele ngo chitabika olulimi Oluzungu n'Oluswahili lonna. Mimi nakupenda sana bibi wewe. Ulikuwa kijana wewe kuja kwangu kwa nyumbani unataka pige chakula. Allahu Akbar. Wewe kuja kuja kwangu kama mimi nakumupa wewe kitu yote. Kitu yote mimi nakuwa nayo. Mimi nakuwa kitu yote. Mwenda peleke kwenye kwa baba yako na mama yako. Ngachingobele. Ngotandika kukola ki? Tandika kungobere. Mbanti gambe nja kukuwa ebintu bino twatata one mama.
bubaka kibwowe abavubuka banna bali myaka jo bavubuka banna bali myaka ja chenandi bawadde kati bakakane tupowe ekirwadde corona ngeri giyaze bapowe kubana gena poyi wapoye unapoye bichi byo badde okola ebyo olokopowe baba mbadde kugamba ntakale kyakalo kugende munengana kyakala ko mundongo ezinyumira navuddeyo kati nkula kantu kwange nentula nenyo nawulize ekyo mukulembeze kyagamba ate nga twageza bulamu okujja ko kyeninda ke kawunga kuba sinna zigula kawunga baganda bange gwe wawulidde bagambe no bagenda tukayo ddi batugambe lwa mukaaga ne lwa mukaaga lwaise situnakafu muzeyi ebbanga ddene mbadde manyi onkusuubira okubanga wasevinga okusavinga allahu akibalu bannange abantu tuli baavu nnyo wabula ate kyensaba pulezidenti ono mulaba alina balonda mu baawo abali abawaggulu naye wabula ntulengedde ngaffe abalonzi be ngaffe muzeeyi olimba tolina ndaga muntu njirina eriko kakyago kuba kati sebo eriko bendera ya Uganda kweri ekyo kimu eriko enamba wabula ze saasoma omansi sebo nasoma naye saasoma wakoma ddi wakoma wa kyakusatu ekibiina ekyedda essomero nga liriwo eryo batandikanga okuyigiriza weri waffe Kabembe Mukono embeera z'olimu gwe nga gwe oli myaka gya kivubuka omuvubuka gwoba olaba oli myaka emeka nga gwe kati kankugereze olaba President Museveni omuvubuka omwana omuto omuwala omukadde bonna abagalira wamu nange bwe mbaagala okiraba ate ng'obwongo bukyakola Pulezidenti ffe twakulinda bwaddamu obutebe buubwo taata otuule tuyine tata tulaba kuki tulabira wako Pulezidenti tulaba kuki tulabira wa ku musanvu waffe tulabira wa tulaba kuki ku kaguuta waffe tata sebo kaguuta waffe twakulinda bwadda sebo kaguuta waffe mukwano tukusanyukidde ekiseera kiisi mukwano nga tetukuulabako tata Pulezidenti ekyasanyusa kiri kimu kwe kutuddiza ffe wano gwe kabaka waffe tata mukuseeyo ebigambo ebisemba eri bafaanyi babakwagala ennyo mbalabyeko wali eri nga bakuba enduulu bafaanyi bange mbalaba bakuba enduulu era bandimu era silwakuba tebaliyo wano era tobakutte tebakola tobakutte bayingizamu naye nga bafaanyi bange mbaagala nnyo mwebale okunjagala ku kikaaya kuno kwentudde naye bula ndi mwavu kati oyagala bakolere ki ze kyenjagala oba gavumenti etekamu ssente nina ebintu nina ekitone kya Katemba abakatemba abajemba bakatone ofu Katemba owedda mu nkaaga bajemba muwe mbawe ennyimba nzirina abakatemba soko obamenye soko menyeyo nga basatu tulina bano bagundi bano Katolubwama tulina gundi ono Senkubuge tulina Amooti tulina Bannakacwa wali obasinkanyeko sibasinkanangako mbawulira ku leedi kati wafuna omukisa ogubasinkana obagamba bigambo ki bampe ekitone nsobole nange okubeeyungako nange nsobole nange okufuuka wa mulembe akatalekeka muzeeyi wanje akatalekeka kati woba osinkanye Museveni nakugwako essaawa eyo omugamba bugambo saawa eno mugamba taata nzijja mu bwavu bwokka bwe bunnuma kubira ennyimba zo zonna ziveeyo mukusobola omukubira oluyimba olusobola okwogera n'emiti naye Museveni omwagala nnyo batya mwagala kuba ye pulezidenti waffe yatwalayo eggwanga kati nkuyimbire mukama ka pulezidenti okawulire kakwonemu awo tukawulire tulaba kuki tulabira wako pulezidenti tata tulaba kuki tulabira ko pulezidenti sebo pulezidenti mukwano nze kusanyukidde oziza mu nnyimba zo singoba neddate ne ssente zantwala ku mpewo sizirina zintwala ku mpewo kutandika kulapinga kuyimba naye nga okyekakasa ekitono kirina kati laba wano singa mbadde ecupa ya bia ekyo simu yange kisiiwa eri 07529 58 53 61
07529853 ndi mu Kikaaya Bulenga. Ate ndino habu eddagala nina ku ddagala singa ekirwadde kiba kiremerera oba kiki oba ki jangu tulabe ekyokukola. President Museveni yatugulira tujjanjaba abantu ne kabaka waffe. Amin. Kiwedde.